Nkwaniriza nnyo gw'atwegesa amaaso ku Dominion TV Uganda. Nyongera okujjukiza nti tuli ku puroguramu Omuttaanya ng'olwaleero tukuleetedde ekyenjawulo mu byenjawulo. Tusenzesenze ebigere paka mu Bwakabaka bwa Buganda wano ku kitebe ekikulu Bulange Mmengo nga tunoonyezza omukozi eyalya mu banne akendo omwaka 2024 nga ye mukozi w'omwaka mu Bwakabaka bwonna obwa Buganda. Erinnya nze Pauline Nanyonjo, puroguramu Omuttaanya Dominion TV Uganda. Abateekamu ensimbi be bamayira Graphics Uganda wali ku SS Building ku Nasser Road. Kale gw'ayagala branding owa buli kika, oyagala business card, oyagala card za mikolo, success card, byonna Viola aba abikutuusaako. Ennamba eri awo ku screen yo, teweerabira omukubira akatabo omukubira mugambe nti akalango okalabye ku Dominion TV Uganda. So katutandikirirewo n'omukozi waffe ow'omwaka nga abaanirizaako ku puroguramu yaffe. Nsaba obuze ku batulaba. Erinnya nze Nakayima Juliet, nsanyuse nnyo okubeera nammwe wano era nsiimye okunsoosowaza. Neyanzizza nnyo neyanzeeke. Mukyala Nakayima Juliet, tetujja kutandikira wala, gwe yali omukozi w'omwaka 2024. Naye nsaba otutandikizeeko ku lugendo lwo olw'okusoma. Ofuna otya okuyingira Obwakabaka? Oyinza okuba oli Mumbejja naye ate Nakayima taba Mumbejja. Tutandikire awo. Kati okuyingira kwange mu Bwakabaka, Tutandikire kusoma. Okusoma kwange kuva wansi ddala ddala. Okusoma kwange natandikira ku Pearl Infants Ekitebi for my nursery. Nengenda ku Mother Care Primary School e Bunnamwaya for my primary. Nengenda ne ku UDES Primary School e Kazo gye namalira P7. Oluvannyuma for my senior 1 and senior 4 nasomera ku Mount of Olives College Kakiri. Then oluvannyuma nensomera ku St. Mark's College Namagoma gye namalira senior 6. Then oluvannyuma nengenda ku MUBS Business School e Makerere University naye ku MUBS gye nasomera Bachelors in Human Resource Management. Kati wambuuzizza nnyingira ntya Obwakabaka. Oyingira otya Obwakabaka? Waliwo period ya internship ku university. So I remember nasaba buli wamu. Nensaba ku NSSF, nensaba ku World Health Program, WHO. Nasaba mu bifo bingi naye bonna teri yandaba. Kati oluvannyuma ne wabaawo mukwano gwange n'aŋŋamba waki tosabaako mu Bwakabaka. Ne mpandiika ebbaluwa Bwakabaka ne bumpita. Bwentyo bwe nayingira mu Bwakabaka. Omukyala Maureen Nakitende yannyamba nnyo kuba ye yafolowinganga up, afunye internship bamuwadde, ne nnyingira mu Bwakabaka. Bwe nayingira mu Bwakabaka nakoleranga mu office ya Permanent Secretary of Buganda Kingdom, omukyala omukungu Nantege Josephine. Ne bansiima, nakolanga bulungi nga mpeereza nga seeganya. That was 2019. Before COVID. Yes. I think. Okay. Yeah, so nentandika okukolera mu Bwakabaka. Naye ne bwe namaliriza period ya internship, nasigala mpuliziganya n'abantu abakola mu Bwakabaka nga nkomawo ne nnyambako ku mirimu egiba giyitiridde oba lwe bampise n'enzija. So oluvannyuma natandika okukola mu busuubuzi naye business ng'eri a bit down. So later on ne balanga omulimu Bwakabaka and I qualified somehow. Okay, I didn't qualify kuba nali simanyi, but wayita mu kasengezo. One of the colleagues eyali akolerawo nampeereza ka message ako n'aŋŋamba waliyo nno omulimu gwe balanze, waki tosaba? Obviously mu bulamu olina okusoosowaza bakadde bo. So neebuuza ku bakadde bange, omulimu guno bampise, kale waliwo ampeereza advert eno nti balanga omulimu, nsaba mumpabule ndekawo business ngende nkole Mmengo
nga twe tetunagendawo business yaliyo personal. yali yange. It was a personal business, but it was a bit so low. Kuba nzijukira period eyo twali twakava mu COVID nga sales ziri so down. Ate nga ndina ku floor ya waggulu nnyo nga ba clients bakomawo nti oba welcominga bulungi nga batono ng'omusuubuzi nga you can't sustain it for long. So nenjogerako ne bakadde bange ne bagamba balanze omulimu guno njagala gusaba naye ate ne business weeri nkoze ntya. So my parents advised me to come and apply for the job. Naye muto wange n'asigala mu business eyo nga erunninga. But still in the long run, it didn't last long. So ate kuva buto nayagalanga nnyo kola mu office. That's why I had second thoughts. So when I applied for that job, tugenda mu interviews twali bangi naye ekitiibwa kya Mukama ne mpitamu. So that's how I entered Buganda Kingdom. That was 2021 mu November. Wa applyinga kufuna mulimu ki? Gwe wali osomeredde oba walaba nga ogusobola ade si gw'osomye but you can try? Okusooka ebintu bye nasoma byali bigwa mu bintu bingi. Team assistant gwe mulimu gwe na applyingira naye oba okoze human resource ogwa mu faculties nnyingi ate nga ne department yali y'emu nga ya human resource. So Mukama era yampa omukisa nti bye nasoma era bye nafuniramu omulimu. So oluvannyuma nyingira mu office ya permanent secretary mu Bwakabaka bwa Buganda ne mpeereza naye nzikiriza nti nali mwana muto nnyo wadde ng'omulimu nali ngufunye nali mwana muto nga bingi bye nnina okuyiga. Because I was just from school. Wayiseewo omwaka banga katono nnyo obwongo bwe nnina bwa business si office world. Naye it being nti office nagyagalanga nnyo kuva buto. So I think I coped up so fast. Oluvannyuma we nali mu office ya PS nagenda awatuukirwa nga bwe bakola job rotation mu mirimu. Nagenda awatuukirwa. Lindamu katono nnyo ewa permanent secretary oba omuwandiisi ow'enkalakalira wamalawo bbanga ki? Wa permanent secretary namalawo omwaka nga gumu. Kati oluvannyuma ne ngenda ku reception awatuukirwa mu Bulange. Naye awatuukirwa awo wandera nnyo kuba we namanyira abantu abasinga, abantu abankutte ku mukono, abantu abandabyemu kye nali seesuubiramu. Kyanyamba nnyo n'okuyiga abantu ba Mmengo kuba Obwakabaka buyimirira ku bantu basatu, ebiti bisatu ate nga olina obbiwennya ekitiibwa ng'onookola mu Bwakabaka. Okusookera ddala kyanyamba okuyiga ba ministers ne manya nti ono akola wano, ono kino n'enjiga ebifo ebituufu n'oku-addressinga abantu obutuufu. And it opened up opportunities for me okuservinga ennyo Obwakabaka kuba natandika okukola ennyo ku mikolo gy'Obwakabaka. Okubeera ku protocol team. Nenyingira protocol team nga buli mukolo egisinga ngyeyungako okwaniriza abantu nekinzigyamu skills nange kennyini ze nali simanyi ze nnina. So actually while at the reception I think mulimu abantu abandabangamu ebintu ebisingako bye nnyinza okukola nga Council Ronald Matovu. Kuba Council Ronald yampanga nnyo waaka ow'abalooya nga ngamba typinga bino nga seeganye engeri nti nabangamu ne free time okwaniriza abantu nga low period abantu tebazze nga mba ntypinga waaka oyo. Seeganyanga kuba nafunanga emirimu okuva mu offices ez'enjawulo nga ngikola. Nzijukira bulungi okubeera ku reception kyanyambanga na nnyo okubeera active mu bintu by'Obwakabaka business wise. Nti kit batunda kit kati period ya kutunda kit nga nsuubula kit. Yes, Kabaka's Run nga nsuubula kit ezo. Ate nga nfunamu n'abantu bennyini abampagira Juliet njagala kit nga nzisuubula ne mutunza. Ng'Oweekitiibwa Christopher Bwanika yampagira nnyo mukama wange oyo era mwebaza. Kati oluvannyuma wayitawo ebbanga nga mpitibwa mu Buganda Royal Chambers. Nga we nkugambye nti bakola job rotation mirimu gya office.
from PS's office to the reception, then oluvannyuma ne nteekebwa mu ofiisi ya Ssaabawolereza. Naye nga bonna nali mbamanyidde abantu abakolamu nga mbamanyi kuba bampanga waaka ne mukola. So okubayingiramu tekyampa buzibu nnyo. Ate nebaza Mukama nti I cope up so fast. Buli wamu I always adjust so fast. So ne nnyingira mu Buganda Royal Law Chambers ne ofiisi ya Ssaabawolereza. Tekyakuyisaamu bubi okuba nti omanyidde abantu, oyina abantu abakunoonya by address, Juliet ali awatuukirwa? Tekyampisa bubi. Oba wasanyuka? Manyi waliwo we bagamba n'owulira nga bakuggye ku muguwa kubanga awatuukirwa si wangu. Abaminisita batuukira ku ggweyo. Kino waakirabye oluusi nga tokirabye ate nga kituuseewo. Nange nga bwe nkugambye I always adjust so fast. Kale ku reception natuuka period, I think in my life natuuka period nga reception efuuse part of me ngiyize nnyo nga I feel like I want something better in my life. But Mukama ne opportunity we yagireetera kyankendezaamuko nti nali mmanyidde wali, naye era still it didn't affect me a lot because waliwo period eyo mu bulamu bw'omuntu nga ekintu okimanyidde nnyo kati oyagala kiddako, you want a better challenge. Naye awatuukirwa kale kyenne wampa nnyo, it brightened my life in the kingdom. Ate nga ne comments z'ofuna mu bantu ng'oli active mu buli kimu, dduyiro, kale n'omanyira abantu n'obayiga, and people appreciate you. It brightened my life a bit. So kati okuyingira mu ofiisi ya Ssaabawolereza, but still engeri gye nkugambye nti bonna nali mbamanyi, butuufu tewali kyankaluubiriza. Kuba waliwo ne wali ku reception Oweekitiibwa Katikkiro n'agamba Julia obubaka bwo nabulabye, weebale nnyo. Nga bwe nkugambye reception yaleeta ekitangaala mu bulamu bwange n'enjiga abantu. Kati ku reception awo we nafunira connections. Kuba still omuntu eyajja okufuna obubaka bwange bwe naweereza Katikkiro ng'aweza emyaka 11 ng'akutte eddamula. Omuntu era yazanga kwatuukirwa n'agamba njagala ku bubaka bwo. And my speech was genuine. Kuba Mukama waffe yatusooka mu dduyiro. So that nali simanyi nti kinaakola very big impact kuba mutuufu ne Mukama wange yalaba obubaka ate n'abusiima ne kinsanyusa nnyo. So okuva ku reception it kind of reduced the network naye ate yasigalawo ate ne nfuna n'esingako. So neebaza Mukama. Okuyingira mu Buganda Royal Law Chambers, I was used to everyone. Tekyampa buzibu. Ate ne kizuukusa this part of me of lawyers work hard. Lawyers work a lot. Baba ne workload ate nga yonna ogimaliriza mu budde. So kyazuukusaamu part nti nali musuubuzi ku dduuka oggulawo ssaawa emu n'oggalawo 3. So okuyingira mu ofiisi ya Ssaabawolereza kyazuukusa nnyo part eyo ate ne nfuuka more active than I was before. Maybe that's why natuuka ne nfuuka omukozi w'omwaka because nga tetunatuuka awo. Okuyingira Buganda Royal Law Chambers Oweekitiibwa Ssaabawolereza, wasoma human resource, bakuleese mu mateeka act ku act, ettaka lya Buganda balitwala